eyo issue tuliko nzo okumala obudde ku mpuuga is just a small thing ku struggle y'abaana Uganda gye bafiiriddemu ebadde abaana baabwe nga kati bali mu makomera baagala kukyusa baagala buyinza bane Uganda baagala kukyusa ggwanga lino bw'oba drivatinga obajja ku mulamwa gw'okukyusa eggwanga obatunuuliza mpuuga yalya. That's bullshit. Mpuuga yalya milioni 5 zisuka na poti mu ntebe wano wange wensula. Bwana Kakembo Mbizzi tekamwa ennateeta walingawo omuvubuka ow'ekitigi baamuyitanga Medi essaawa eno kati mugenzi. Medi yatandiikiriza mpola okulonda Scrap nga maama we tamugambako kubanga yali amwagala nnyo engeri gye yali omuggalanda ate nga ye mulenzi yekka gwe yalina. Medi Scrap we yamubulanga ng'agenda mu nnyumba nga bbo obutamu bwa nnyina ng'agenda atunda nga tebamugambako. Medi nga talaba ku maama we waatadde ssente ng'amubaza n'agera n'azigyawo nga tamukuba kuba muggalanda waamwagala nnyo era nga tamugambako. Ekyavaamu Medi n'ayiga obubbi obw'ekikugu ku myaka emito. Medi baamuttira mu kikomera kya mugagga ng'agenze kubba ku myaka emito. Kikyentegeeza ekitono ky'obbye n'otagambwako kye kizaala obubbi obunene. Mwe temulowooza nti Museveni zino ssente nnyingi zabba mu gavumenti ye. Atandikidde kuzibbira mu gavumenti ye, atandika okubba ng'akyali mu gavumenti mwe yakoleranga. Naye olw'okuba teyalabwanga oba teyagambwangako, yagenda okuyingira gavumenti empya ng'ayingidde n'obukodyo bwonna obw'ekibbi obw'ekikugu. Kakati miliyoni zibino 5 by'ogamba nti bitono nnyo okuvunaanirako mpuuga. Bw'aba bitandikiddeko opposition, imagine nga tugenze mu Uganda empya nga ye Ssaabaminisita, nga ye Vice President, oba nga ye Deputy Ssaabaminisita, oba nga ye Speaker wa Parliament. Kigenda kubeera kitya ewaffe e Buganda era. Omwana bwabba eggi kimukubya kubanga bw'ava kujja dda ku nkoko, bw'ava ku nkoko adda ku nte, bw'ava ku nte adda ku bubbi bwa mmundu. Tewaliiwo musango munene mu maaso g'Omukama Katonda, Abakristu be batera okukyogera. Tewaliiyo musango munene era tewaliiyo musango mutono mu maaso g'Omukama Katonda. Buli kibi kyenkanankana mu maaso g'Omukama Katonda. Kakati obubbi bwonna tebulina kubeerako siteeka azironga azibubbi. Y'ensonga lwaki bannaffe Abasiraamu abbye enkota y'ettooke nabbye emmotoka y'omuntu bonna balamulwa kutemwako mukono, kubanga basigala bali mu kategori ey'ababbi olw'ekikolwa kye bakoze eky'obubbi. Kakati bw'osanga omubaka nga ggwe alina amayuuga ng'ennyindo nnene enkuba ne bwetonnya weggama mu nnyindo zo, ng'orizoninga ng'obwana bwa Pittu nti miliyoni 5 ze ziriwa ezo ezigobya mpuuga ezitasobola naggula yeeka y'ettaka wana Entebbe mukwano. Abakubiddwa impeachment abasinga si ssente nnene ze zibakubizza impeachment. Ne bwe gaba Nuswaga nga Auditor General wa kampuni yazze nga gaabuze mu kampani ne bagasanga nga tegaliimu, naye okunoonyereza nga kulaga nti manager ye yagabbye ate bakulinda kubba buwumbi bakugoba ku olwo. Nannyini kampani tayinza gaabuna obusente butono nnyo nawe tebuyinza kugobya bakugoba ku olwo. Lwansonga tebagenda ate kulinda kubba kinene oba ensigo ye ey'okubba akatono tebagenda kugifukirira kusobola kwandaala ate okusobola okutuuka okubba ebinene. Kakati miliyoni 5 bw'oba ozirabanga ntono, kituufu ziyinza okubeera entono, naye ku ssente ezikubya impeachment ate ezo nnyingi nnyo. Gw'ate olaba omugenzi Kirumira ye Museveni ne Kayihura tebaaswala okumuteekako nti yabba capati Rolex. Rolex ey'amagye 2 by then yali ya nusu 1,500. Naye police officer ali ku ddala lya ASP n'ogamba nti yalidde enguzi ya capati era ng'erina okumugobya mu poliisi nga ne gye buli eno. Kirumira tetumutwala nga police officer wadde yafa,
yensonga lwaki tebamuwana gani salute ng'emisango gye yalina mu kkooti gya kulya mbunguzi ya chapati. Kati gongamba otya nti miliyoni 5 teziyinza kugobya kamisona, teziyinza kugobya muntu ku bwaloopu, era teziyinza kugobya muntu mu kibiina kye kuba deputy president ozimanyi. Miliyoni 5 ezo z'oyogera n'ojaajamya oti olaba n'omubaka wa paalamenti atuuka okuggwamu ng'azirabye z'oyita entono, nga kamisona mulamba nga loopu mulamba oba nga deputy president mu kibiina naye n'aziraba naggwamu z'oyita entono. Ziyinza okuba entono kuggwali ez'obwereere kubanga ground toliiko ne mu paalamenti toliiko. Naye singa tuzikwata ne tuzikuunyuuliramu abantu 100 olowooza buli omu abatafunye capital nga bw'aba talina lubaale we waabwe gw'ataatereeza asobola okubeera obulungi? Nga bw'aba talina mpewo mbi zimutambulirako. Miliyoni 5 ne tuzigabanya abantu 100 kwata calculator buli omu afuna mmeka? Waliwo abakyala anoonya emitwalo egi agule ekibbo ateekemu ebiwagu by'amenvu atandike okutambuza aliise abaana be. Bannaffe bano ab'ekkaramojja abakyala bambi abeetikka ebibbo n'atunda amenvu gwolowooza bakozesa capital wa ssente mmeka? Ng'ojja oleeta amayuga go miliyoni 5 ezo nazo ssente ezitasobola kugula ttaka ntebe. Gwani yakugamba nti ffenna bannayuganda tukolerera kugula ttaka ntebe era lwaki oyogedde entebe? Golowooza bannayuganda bonna bakolerera kugula ttaka ntebe? Waliwo munnayuganda anoonya ekintu eki gavumenti mukuumira bulamu yayiribe naye nga ne bwagenda mu ddwaliro tasangayo panado bamuwandiikira buwandiikizi. Amalwaliro ga gavumenti ne gajja gabeerangako ziikirinika ebweru. Weebuuze zaaki? Gavumenti hospital nebeerako private clinic wabweru. Weebuuze yaaki? Abagenze muli okujjanjaba babawandiikira buwandiikizi. Weetaaga kugula kino, weetaaga kugula kino, weetaaga ate ekintu te mu ddwaliro lya gavumenti butabeera na ssente. Gw'olowooza lwaki ompandiikira eddagala agali private sigayiseeko? Kakati miliyoni 5 olowooza zigula emikebe gya panado emeka? Zigula aspirini emikebe emeka? Abantu b'entebe omubaka gwe mwalonda agaye miliyoni 5 nga zigobya omuntu. Njogera ku $500 million bameka abali mu ntaana ate nga baafa bagagga weewuunye era nga tubeesiimisa. Naye nga miliyoni 5 nabo balootako ndoote. Aziweewudde omukulu yajja n'avuba lumu nga kamunye. Ate ayina aboogeza abalungi atunula ng'omwoki w'amanda. Aziweewudde bw'ati n'azijeegula miliyoni 5. Ezo nazo ssente ezitasobola na kugula ttaka ntebe. Ezo nazo ssente agira ebyoya mu nnyindo by'atasaayira. Miliyoni 5 si ssente. Ow'omusolo gwa ssente mmeka omwaka? Owa embizi tekamwa. Miliyoni 5 bwe ziba nga si ssente tulageeko ku tax info yo tulondoole oba oweza omusolo gwa miliyoni 5 omwaka mu bizinensi zo. Ng'ojja kwesanga ne mu paalamenti gye muyooleza ekyeyonoonere tekuvangako ku musaala gw'omusolo ebbanga ly'obaddeyo gweza miliyoni wabinda beebi. Z'oliko z'onyoomoola, z'oliko z'ojeegula okkirizibwa okuzinyoomoola n'okuzijeegula kubanga tozikolerera gwe zonna z'olina. Ne miliyoni 5 nnyingi okuva mu kittabbu ky'eggwanga kubanga ojja kwesanga nga ne konteyina Bagale Kirumira zaayingiza mu ggwanga. Oba ani nga tezivaako miliyoni 5 oluleeta lw'onyooma? Mu Uganda tulinamu ba Bagale Kirumira bameka? Tulinamu ba Sudiru bameka? Tulinamu ba Bitatuule mmeka bameka? Tulinamu ba Mbiire bameka? Kakati bwe kiba nti abagagga be tulina ba Munyotwa nga naye nabo konteyina ze bayingiza kizibu okuvaako omusolo gwa miliyoni 5, then lwaki onyooma miliyoni 5 otooka okuzijeegula otyo ozirengeze miliyoni 5 nga kitaawo yafa yeesanguza mpapula z'amawulire? Oli Wanjovu kuba mpulira gwe Kakembo. Noonya nnyoko gye yakwenda akugabe ku kika ekituufu kuba mbuusabuusa ab'enjovu tutera okuba abategeevu era abasengejja.
kati ate obeera otya ow'enjovu ng'oli honorable ng'olowoozanga mutabani wange amaalu nsonyiwa bambi nkuvumye okugeraageranya ku ddebe nga lino nti olowoozanga ddyo kuba mmanyi olowooza okusinga kate ku ddyo noonya nnyoko bw'aba akyali mulamu bw'aba yafa mugende musamire muyite omuzimu gwe akulage kitaawo mutuufu egyo emitwe si gyewaffe gya njovu bwe muba mwalinawo omupakasi ewaka noonya olulyo lw'omupakasi nnyoko gye yakwenda miliyoni 5 nga zezibogeza zezigisaamu omuntu obwesigwe kitaawe yazirina ozimanyi miliyoni 5 omanye enguudo zezisobola okuyisaamu kalakata nga n'ekikulu si kya miliyoni 5 wabula ekikulu kiba kyakutta nsigo ffe tetuyinza kufaanagana betulwanyisa pulidde onyumya Nabbanja bannabanja Nabbanja Ssaabaminisita bw'ababba kyafuna nga naawe okiraba nti bubbi mbuulira ate Europe aba atya okubanga ye yafuna kasiimo bannabbanja eba ababbi abali mu gavumenti kati ate mbuulira Europe akake bwe kabeerera akasiimo lwaki akannabbanja ko si kasiimo bannabbanja babbye sente babbye kino bwe babanga bannabbanja babbi abali mu gavumenti ate mbuulira ono ye ajja atya okubanga yafuna kasiimo nga bbaaka abali tekaali kasiimo emitwe kize mwe mutwogezaako mutwayingiza bozambe mu paalamenti twafa gatwala naye gwe omutwe gw'okozesa okuteesa mu paalamenti bw'oba gw'okozesa okuteesa mu paalamenti then abantu b'entebe tebalina mukiise atunulanga ebbwa lya kansa idiot